nti ekintu kyonna bwe kiba nti kiri kukolebwa mu mateeka Suzan okumugaa nti afulume mu woffiisi si bano abagenda okumugamba nti afulume mu woffiisi oba abagenda okutekesa ekiragiro ekyo mu nkola nti be baba bamulagidde amanyi ekiragiro ekyo wajje kiba kivudde bano bo baba batuukiriza butuukiriza mulimu gwa mukama waffe gwe yabatuma okukola era nze nkimanyi bulungi nti tayinza kulemeramu awo teweetaagisa force yonna teweetaagisa kukuba muntu teweetaagisa kukola kintu kyonna mugenda peacefully ne muyingira mu office n'omugamba Suzan ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira nga tuli naawe entebe ku lunaku z'omwezi bweziti please peacefully vaawo era tayinza gaanirawo ekyo kyemanyi naye mmwe bwe muba mutaddewo embeera ebiraga nti Suzan asobola okulemera mu office muba mufoosinga abasuubuzi abangi bajje bamugye mu office ku maanyi ate kiyinza okutabangula ki embeera so nze nsaba bekikwatako mwenna mukozese eyo method mujje mufulumye Suzan nga mukolera mu tteeka lya president nga mukolera ku kiragiro kya president kye yabagamba afulume peacefully tuleme kuyiwa musaayi tuleme kulumya muntu yenna kubanga ebyokola tukyalina bingi eyo ensonga bwe munaamala okugihandolinga kijja kubawa enkola ennuŋŋamu ey'okutereeza n'abaana abatembeeyi okumanya wa bwe mugenda okugenda nga mubanyiganyiga nabo baleme kufuuka kizibu eri ggwanga naye bwe munaalwana entalo eno muli mu kulwana n'abatembeeyi eno muli kulwana n'abasuubuzi ate by the way kambabuulire kino baba tuyita abatembeeyi bonna bantu those are products yaki ya butale kubanga abatembeeyi ebintu bye bagula bye batembeeya babijja mu butale kitegeeza ki nabo bannabutale kati abantu abo baneegatta bonna ne bakuma omuliro nze ndowooza guyinza okutulema okuzikiza weewaawo toyanza nnyo toyanzege omulabi wa telefayini yaffe akadde katugenzeeko azuka n'ensonga batutunuulira ensonga kakasa nti ebiyogeddwa abakulu bano Katuntu Ibrahim ne Sekito bikulu gwe omukulembeze wenna ng'olina obukulembeze mu kibuga naddala abakulembeze abalondebwa abantu obutereevu tulina abakansalas tulina lord mayor ate tulina era mu nteekateeka yemu ne bammeeya ab'amagombolola ate tulina n'abakulu abali mu KCCA abavunaanyizibwa butereevu ku biragiro bya pulezidenti obutabiteeka mu nkola mukulu agambye kiyinza okubeera ekizibu naye n'okufaayo nti ate ekitundu kino kye tulimu kisigala nga kya mirembe ensonga nkulu nnyo tujja kuddingana olunaku olw'enkya muziguka n'ensonga saawa zijja kubeera 3 enkwagaza okusigala ng'olaba telefayini yaffe ayi Katonda kuuma mu maaso moogi